obadde obimanyi olwaleero gwanyumirwa okulambula okulaba ebisolo by'omu nsiko eby'enjawulo ava mu bitundu bya Bunyoro naawe ava mu mambuka ga Uganda tuula watali kusagaasagana tukutuuseko akanyomero kaffe olwaleero ke tusimbuliza ku Maxon Falls. Maxon Falls National Park oyinza okugiyitako Abalega National Park nga bwe kyasooka wabula nga ly'ekkuumiro ly'ebisolo erikyasinze obunene era n'obukadde mu ggwanga Uganda erisangibwa mu bitundu by'e Albert. Mu kutuuka ku kkuumiro lino Aveekamba kikwetaagisa okuvuga kilomita ezisukka mu 300 okutuuka mu disitulikiti y'e Masindi ewali ekkuumiro ly'ebisolo lino wabula nga lisooka okuteekebwawo omulundi ogusooka mu mwaka gwa 1926 era nga watuusewo mu Maxon Falls osobola okulaba ku bika by'ebisolo ebisukka mu 706 wamu n'ebika by'ebinyonyi ebisoba mu 541. Maxon Falls mu kukigaziya ng'ogiyise Maxon Falls Conservation ezingiramu ebitundu ebirala nga Bugungu, Kaluma Wildlife Reserves nga kw'otadde ne Maxon Falls Park. Kyokka bw'otuuka mu kitundu kino bingi ebiyinza okuviirako okulozoolera ng'ebiyiro bya Maxon Falls ebiriko amazzi agasasamasa agayiika era ne gamaasuka n'okudduka mu ngeri ewuniikiriza wabula nga n'ebika by'ebisolo ng'enjovu, entugga, embogo, envubu n'eggoonya kw'oteeka amazike, empologoma, engabi, empeewo n'ebirala obisanga byeyagalira mu kifo kye kimu kino ky'oyinza okumalako olunaku ng'olambula watali kukoowa. Mu mwaka gwa 1863 abavumbuzi ab'Oluganda okwali Samuel Baker ne Florence Baker be basooka okujja okulambulira ne balaba ekkuumiro ly'ebisolo lino kyokka nga baali basindikiddwa mukama waabwe era yali pulezidenti wa Royal Geographical Society Roderick Maxon gwe babbulamu Maxon Falls. Mu mwaka gwa 1907 Idi Amin Dada nga yali mitambo gy'okulembera eggwanga lino yagituumako Abalega Park wabula kino nga tekyateekebwa bulungi mu nkola ekyagiremesa era n'esigalirayo mu mannya ga Roderick Maxon kyokka nga naawe agamba nti Uganda tekuuma byayo saanidde okukimanya nti jjo lyabalamu mu mwaka gwa 2019 mwezi ogw'omunaana gavumenti yagaana pulojekiti y'amasannyalaze mu kifo kino kyekimu yali eteekeddwawo kampani okuva mu ggwanga lya South Africa eyitibwa Benanga Power and Energy ekwata ku disitulikiti eziwererako ddala nga Masindi, Nnuuya, Kiryandongo nga kw'otwalidde ne Kibanda etudde ku bugazi bwa kilomitazi 3,893 nga ze sikweya mitaazi 1,503 wadde nga mulimu ensolo z'obulabe eri abantu baawangaliranga mu bitundu bino wabula nga mu makkati ga 1907 ne 1912 gavumenti yasalawo okusengula abantu abaali bawera 1,300 bwe baali nga basoose okutawaanyizibwa ekirwadde ky'akasumagizo ekya Siridengi sickness olw'ebivu ebyali mu era n'ebongerayo okutuuka mu sikweya kilomitazi 5,200.